Okusala Idi enkya ya leero ku Nakivubu Primary School enkoko bagikutte mumwa akabonero ak'okujjukira okukkiriza kwa jjajja w'okukkiriza Ibrahim eyali amaliridde okusaddaaka omwana we Isaaka wadde ng'omutonzi yamuwa endiga n'asaddaaka eyo. Abasiraamu bano bambadde ne banekaanekana mu ngoye z'ekisiraamu ezitungiddwa mu ngeri ez'enjawulo mu langi ez'enjawulo eziweesa omutonzi ekitiibwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bano nga tebannaba kusaala basoose kutendereza obusukkulumu bw'omutonzi era essaawa 2 zennyini Imaamu Haruna Kasujja akulembeddemu okusaala Idi kyanguyizeeko abasiraamu okugenda okusala ebisolo obudde nga bukyali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bw'abadde abuulira asabye abasiraamu okufuba okuba abagumiikiriza mu nsonga ez'enjawulo era bafube okugonjoola enjawukana zaabwe okuyita mu kukkaanya beewala okweyogerera amafuukuule. Bugumiikiriza obwo bukutuuse okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'omanya by'ayagala ng'abiragidde n'obikolerako. Bwe muba mufunye enkaayana, bwe muba mufunye obutategeeragana, fa aslihu bayna akhawaykum, buli omwana onye munne okulaba nga muddiŋŋana. Wattaqullah, mutye Allah mu kimukola ekyo. Imaamu Kasujja alabudde abasiraamu nga basaddaaka bakimanye nti Katonda teyeetaaga musaayi oba ennyama y'ebisolo bye basaddaaka, wabula omutima ogumenyese era ogujjudde okukkiriza gwe gusinga okumusanyusa. Allah subhanahu wa ta'ala olwokuba yagamba okisale yakyagala, ayagalamu omusaayi gwakyo oba ennyama yaakyo, nedda ayagala kulaba mu mutima gwo wano okikoze otya. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin, obeera nga takuwa gy'osinziddeko n'obeera ng'osala ekisolo ekyo. Era abasabye nti nga basanyuka olw'okusaddaaka kuno baleme kwerabira balirwana baabwe abatafunye kyakulya. Bw'okisala olw'okuba yagamba okukolagana ne bantu banno, gabako. Tolya kanfeere endo ganti akange nkemaliramu waka wange, nedda byako n'abantu b'omu makaago n'abalala obawe balyeko, obeere nga olyunga oluuki enkolaganayo ne wakati w'abantu banno. Kyokka Imaamu Kasujja talemye kwogera ku lukalala lw'abaminisita Pulezidenti Museveni lwe yafulumiza akawungeezi k'eggulo ng'agamba nti si mumativu olwa Pulezidenti Museveni okukena abasiraamu ebifo mu lukiiko luno lwagenda okukulembera nalwo. Naye nga ku layini yaffe ey'abatambuze n'obukufiira buno, oluusi nawulidde ng'amanya tegaliimu kiri awo, era ndowooza akyatuterese mpola mpola. Kyo kyokka kye nnyinza okugyamu kuba nawuliddeko nga bagayitamu lukwakwaya awo. Bano olumaze okusaala ne basabibwa buli muntu okugenda mu bifo ebikkirizibwa okusanyukiramu olunaku luno olwa Idi baleme kunyiiza Allah mu kusanyuka kwabwe. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV. La ilaha illallah, Allahu akbar.